nafuna omukisa okutandikira mu industry nga ntandika naye. Ne otandika ne Bobi Wine naye yavudde yavaayo ye mabegaawo n'agumusalira mukwano gwe Sipapa gw'oli. Tasobola butagumusalira lwa nsonga era sobola munenya. 2014 Sipapa ne njagala muyita muzee kubanga nswala muyita Bobi naye mukama nsonyiwe kitwamanyira ne Bobi baali ba mikwano nfanfe era nze mukulaba entuko yange osikana Sipapa ndowooza yava ku Bobi era Bobi yalinga omuko eri Sipapa oba taata kubanga yennyini yangaba nayo so which means by then yali muki mulungi. Sipapa yali muntu muki we yatuukira okuŋŋamba nti nebintu tubirye kitegeeza yali muntu muki naye njagala okunnyonnyola kino muzeeyi Bobi nti bangi abavubuka nga Sipapa be bagenda okukozesa bamale babakole ki olwa following yaabwe olw'amaanyi gaabwe ge balina eri abantu bamale babakole ki. Sipapa waaba yakola ensobi bamusonyiwe atise ebirungi Sipapa ku byakoze n'abantu abalina okubeera ssaawa zino mu kifo Sipapa kyalimu naye nga tebaliiwo bangi okusinga Sipapa bamusonyiwe olw'ebirungi byakoze emabega guno just gubadde mwaka gumu bingi buli wobeera ne following naddala kati abo abaana bavudde mu ghetto bangi abakwetungako bangi abakozesa ensobi bangi abaluma bangi abakulwanyisa badde nsaba Abannayuganda basonyiwe Sipapa bw'aba yabasobya abaana baalabanga Sipapa mu kifaananyi ekirala okitegeera ng'agumya abaana agabedde abantu bangi ebintu bamusonyiwe asaanidde okudda mu baana be. Sipapa abadde ayina abaana awerera abaana basukka 20 n'okusoba naye abaana abo abasinga tebazzeeyo kuki masomero abadde ayina abakadde mu byalo eyo bazimbira obuyumba bumbo bwakoma na wakati naye ng'akwata ku ssente ye okitegeera bamusonyiwe. Ngenda sooka ngambe abantu abamanyi Sipapa waliwo abamanyi Sipapa ne wabaawo abamanyi oli mu Charles ne wabaawo abamanyi Sunday kati ngenda kwogera ku Sunday first. Sunday yali mwana wa street ng'asula ku kkubo yakoleranga awe kabalagala nga ayoza asiimula mayumba olunaku n'afuna ebibiri yali mwana yeekuzizza yekka. Abantu b'omu kibuga Majestic abantu b'ettololo bamumanyi bwe yava ku street yadda mu kyalo bwe yadda mu kyalo n'akomawo mu anga empya nga zijjidde mu muceere era abaali balabyeko ku interview ya Farida Sipapa ayinza okuba yali agimiszaako nga mukyala akuba mmese atega mmese butwa okitegeera najjira mu muceere atuuka e Kampala nga bw'omanyi e Kampala ekitambula kyokola ki bw'atuuka e Kampala najoyininga ebivulu n'ateekawo Sipapa kubanga ye yalwananga nnyo okubeera owakabi okitegeera yadde teyasoma nnyo bw'amala okudda mu bivulu nga bw'akola emirimu gye wafunayo kasente ng'aleeta emmotoka ezimu Sipapa yazireeteranga ku bbanja tewaliiwo mmotoka nzibe Sipapa gy'ayina tewaliiwo mmotoka neeyazike Sipapa gye yakola ki ezimu nga zirina mu mabanja nga tagimazeeyo ng'ayinza oggigula n'asigala eri nga bamubanja najja n'agitunda ssente zisingako ng'eri eri ku ndagaano n'addayo n'amalayo n'aleeta ki endala naye nga bamuguzanguze sinti azitikka okitegeera so Sipapa si mubbi tweyali abaddeko ne mukwano gwe yandyagadde omulaba mu mbeera embi nga zze n'oba tolina kyoleetedde omuntu oyo naye mu mbeera eyo embi w'omulabidde awo wakulabira awo olina engeri gy'omugumyamu okitegeera bambi sirabye ku mikwano gya Sipapa ye muntu atalina famire ennene nnyo eri awo ayinza okuba alina abazadde alina kinaye nga be batono ku bantu baabadde akola ki alabirira nti saawa zino buli kintu kya Sipapa kyakwatibwa batwala ne wirubaalo kitegeeza famire ya Sipapa awatali taata ne maama bwerika teri kuki teri bulungi omuntu abaddenga mukwano gwammwe kale ne woba tosobodde genda luzira mulabo bakujja wano mu kkooti genda olabe ku baana soogera nga abasabiriza wabula okukuuma obumu Sipapa ayinza okuba kino kinaamuwa ekyokuyiga okitegeera tiyeemaliranga nnyo mu bantu ne yeerabira okwerabiriranga ye omuntu ne famire ye nsanyukira naye nze nayogedde kindi ku ki
ku mutima. Buli omu alina entegeera ye, buli omu alina engeri gy'ategeera. Ate tubanyigira Sipapa street kid yajjira mu kifaananyi nti akkirizisa buli mwana oba wa booda oba atya kale abazzaamu amaanyi. So abantu babeera disappointed nnyo okulowooza nti Sipapa ssente zaagaba bwe yajoyininga NRM alabika yazijja mu ki bamuwampe ekitaali kituufu era naffe tetwakisanyukira. Naye nga Sipapa okuva emabega emyaka nga 2 emabega abadde mugabi. Omugabi atalina nti nno bampambawe naye akatono kayina n'agabana naki nammwe. Ate ekirala Sipapa tabadde mugagga ng'abantu we balowooza nti alina bizimbe alina simanyi biki, abadde just wakisa. Okitegeera ng'akatini kayina ye tekimuggyako kagabana n'omuki n'omuntu. Eno time ebadde yakumukubakuba n'okuba ye ng'omuntu okwetereeza n'amanya maybe nakola mu ensobi eri abantu bange neyeetondera abantu bamusonyiwe. Yavaayo n'akyogerako naye alabika ndowooza alina ebyamusumbuwa n'atasobola kituukiriza. Sisobola gaana buyambi nga buzze ti obuyambi bw'okutwalira abaana ba Sipapa. Ekirala njagala otereeza kino, abantu bayiga okusiima abantu. Omuntu ayinza okuba abadde mubi naye waliwo akaseera wali ng'oli mu ttabbo w'omuntu oyo yaliwo okukola ki okutaasa. Nze okuva ewa Sipapa saanoba lwa busungu. Omukazi anobya olw'obusungu yoyo agenda ng'agenda akaaba n'akuba enduulu n'akola ki n'amala neyejjusa n'adda mu ki mumaka. Nze nagenda okuva ewa Sipapa ng'olwedde njawukanye naye mu mukwano mu mutima naye mmanye ebirungi byankoledde ti yanfudde kyendi. Okitegeera so sisobola laba nsonga ng'eno n'entuula. Tuleme kwesiga mu bukyayi Abanayuganda. Tusiime nti omuntu Sipapa bavubuka bameka abalinga Sipapa ebbanga lyagabidde ssente essaawa zino musalira omusango gw'okufa kubanga akwagaliza ekkomera kati aba akwagaliza kufa. Omusango gwe basomye Sipapa mu 2019 sigwadde basoma Sipapa yali akuumibwa SFC. Yaliriddawo ebiseera ebyo Sipapa okufuluma ennyumba kubanga n'okulya emmere baamalanga gitesitinga. Yaliriddawo kubanga ssaawa zino yagenze kubba miliyoni 2.2 bannange mbabuulira amazima abantu basibwa nga tewali kyakoze. Abantu basobola okukeera ku makya ne bakuggyako ekizimbe ekyo kyewakeera ku makya n'ozimba bw'oba teweegendereza. So bangi tuleme kusiga bukyayi. Saawummula mbadde nnyina ebyange byenkwasaganya ate ekirala badde era neetereeza. Ngenda kuta alubamu obutasukka wiiki ejja namba.